naye olyawo otagala ne baganda bo ne bakojja b'abaana kiki kye mutasobola kugumiikiriza. Bannyammwe baatuula ku basajja abazibu bakitaffe ne bajjajjaffe baalina n'omuze gw'okulonda ekkubo be mulaba abo nga yagenze yekka n'adda n'omukazi ku basiko n'abaye agadde no mbadde ŋŋamba mugire oyo omugenyi agende mu kiri ekisenge mumufumbire nebisakaaza amaloboozi awo era ne mukikola ku makya ne mubalabirira n'akwata ekkubo n'aliza mu kasitenseni naye abo baafumba naye mwobuyaye obubalemeddeko ab'omulembe guno mwabaaki ate temuyina gwe mutya n'abasajja abanene nga bamuzaata naffe temututya mutuzoganya kati bwe munatya malaalo gwe mwana gwe ofunye mukazi wo wumuuza buli kimu kyonna buno obukubira amasimu wonna genda obuganda sikyetaaga n'amasimu gajjeemu naye omusajja omukumi bakubye essimu mukyawo mutudde n'otandika okuwuna ng'ejjini inshallah ino ogambe toliimu na ddoboozi toliimu na kigambo kyonna gwe bakuteekamu ddoboozi lya Shafiiki nkukubiriza togeza toyingira mu maka g'abantu. Abantu bafunye ebizibu kuyingira mu maka g'abantu. Abantu bayingidde mu maka g'abannaabwe ne bagajooga naye olwaleero ensi ebazoganya. Waliwo baaja omu ali ka hoteri awo ka Emirates awo bamuyita yazoganyiza amaka g'abantu talina maka g'atayingiramu. Yayingira mu g'akasajja bakayita kasima kaanyawo n'abyago n'omukyala n'addukirayo ddala era n'amala n'ayingirako ne wamuzaata kale oyingira otyo wamuzaata netugamba ya rabbi omusajja yanzoganya nentawaana oyinza okukimanya ng'omukyala gw'olina omwagala naye aliko amuzoganya ate ng'enteekateeka ye yakwagala mutwalira ddala butwazi naye ne tunyiiga ne tufukamira ku misaalo ne twegayirira Allah naye olwaliro ng'omulaba bw'afaanana atunula yasaamiridde bw'ati kubanza omusajja yannyingirira yanzoganya nagenda kuwakuwe kugayidi n'asaba omukyala akalamba. Bwe tumaliriza Idi eyo neŋŋenda e Makka naye tegereza omusajja wa Allah omuwalimu ali ku labbayika Allahumma labbayika labbayika la sharika laka labbayika inna alhamda wanni'mata laka walmulku la sharika laka nga bw'oli eno oyambula mukyala we inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abakyala abasiraamu mutunetegereze omukyala g'omu corporate KCCA anogwo omulimu nagujja gye nagujja wallahi nagujja waliko ebigambo ettaka ttono wallahi omanya ga mpisi naye n'ozanya obuzanyi n'onsasula ebyo digesula ngenda okuzika maama waffe eri ebugerere mubakibowa nga mukutte ku mukono bwekyo okugulu kulwadde era nembalera nensuulayo ddoozi nze nina omukwano bannange era omuntu abeera yalwala bwenzi butambuze naye omuntu beautiful girl omuntu olina ne PhD bageri kati onooyambala otya gawuni owulidde ojambala otya aye n'omaliriza ng'okoze ekisembayo aye ne bakukwata nga weefulukuta ne house boy alillahi wa inna ilaihi rajiun. Bino atabyagala siriye byange bino nze mbyogera atabyagala afume mututeekako nnyo ebigambo gambwe ne mutwonoona mu bantu. Abasajja bali wano abali innocent naye abakazi babateekako agagambo mangi ate talina wakwewolezaako. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Nga ali mu kunywa chai oba twabadde tunyumya ku mboozi ki kati ng'alyoka aŋŋamba mbuze nakuwandiikidde akapapula ne nkakuwa
oba Sula yakulabye oba Sula yakulabye ng'okamba Sula alabika yandabye nga nkawandiika naye nga gatamanyi gye nkatwala kirabika yandabye nga nkakukwasa kirabika yandabye nga nze nalowoozezza mu bantu babiri Sulaimaani ne Aisha kuba jjukira Faadi yabadde taliiwo ne Sulaimaani kuba wabaddewo ku bantu abayinza okukubira seeka esimu kwabaddeko Sulaimaani ne Aisha ayinza okuba Sula kubanga Aisha ayinza obutamanya nnyo ate ono yayogera ennyo Sula yayogera ennyo ayinza okuba si Aisha ayinza obutamanya kikigenda mu maaso naye ng'era bw'aba tugenda twegaana tutya akapapula nze kyenakoze akapapula saakeegaanya omanyi seeka ye bw'aba amanyi kintu n'omwegaana awo oba oleesa olutalo kati nze kyenakoze ne mugamba akapapula kabaddeko nga maama Saidi ali ng'azina mazina nga njagala bamugambe ajje bamubuuze ekibuuzo ekyo n'atakirwawo nnyo mbonaki nze nagambye akapapula n'abadde nkawadde maama ajja tebasobole okuyita maama Saidi naye addemu ebibuuzo bye babadde babuuza kaakati mbu n'ekirala yayita maama Saidi n'abaako byamubuuza lwali lunaku oba yali agenzeewo nga basade egenda kubeerawo nkeera ekavuma yangambye mbu yayita maama Saidi n'abaako byamubuuza kati mbu n'ekiro yamugambye maama Saidi nkwagala nga tuli babiri ffekka nabye njagala okukubuuza kati mbu n'olwaleero ku makya akubidde maama Saidi kuba ye maama Saidi tamanyi kigenda mu maaso wakati wange naawe namukubira essimu nagamba maama Saidi wasuze bulungi nti ye nagambye tokyerabira nkwagala tuli babiri kati esaawa eno taliiwo agenze ne Sulamu bagenze mu kuziika seeka newumalo seeka alina kutukiisa okiwulira mwe mwenna abali awo nze mukama wammwe ekitegeera niwembeera mugaye ntumala nsitulire ettooke oyiteeke mu mmotoka toyinza kungamba oli nsituzangaani okutwalawa okitegeera so you need to be firm ate kyekyo kyetwayiza okuba nga n'omwana ekyakavuma kavuma naye kyabadde kikulu nnyo kubanga tudde bitulabikolaki ate singa nategeererawo mu kusooka ebyo ebintu maama Saidi yandikuyambye n'okubipaakinga kubanze okimanyi essaawa yonna seeka ateeka okuliwolereza mu nze etuufu ejjo namugambye nze Hajjati yasooka kumpa ensawo nagamba agiteere mu motoka olwaddako enkera anti bwe yabadde ayogera ekiro ne Sula ng'agamba muze nabadde mu luko lwakututte nemugamba nedda nze Hajjati yampa nsaawo emu lwazzeeko kavuma gwe n'alabye ng'atute ensawo ateeka mu motoka mpozi ne byampise jjukira gyo wewampise kutwala zirira ebisenge yabadde mu kiigo ng'anaaba kirabika yawulidde ng'ompita nemugamba Hajjati yazze mu kumpita ku makya okujja ziri ensawo z'ebisenge tewali birala kakati obuzibu bino bye naasembyeyo okuteeka mu motoka ebyo maama Saidi yakitegedde kakati ebyo byennyini byolina okwekalizaako omugambe seeka nze singa wambuulirako ndi musajja mukulu ebyamakambi manyi n'omumaka omunene nfunye obuzibu ne Hajjati omugambe ezo ebbanga limaze omusiba nku Hajjati nkyanulye tuba oliawo nandibadde nkola ki mwekengera nti bulijjo ndaba Hajjati apaakinga wano asitula n'agenda enkoowe manya tuyogera ffenna gye ndi batamanyi bulijjo mulaba asitula kesi n'agenda oba aba n'akomawo nga naye wenyini woli tonyeba ku kyanko wayinza okujjawo wanene yogamba tamanyi nti oli eyo simanyi kuba nze saamugambye kasi kyolina okukola n'ekirala emmotoka eyo olina okufunawo ogipaakinga ebeeremu kubeera ku ssomero oba ebeere mu garagi basibewo ine ddatu gwe bw'obeera mu kisenge kyosibewo abaana obagambe bw'ajja mu bamugambe toliiwo
kino Paulo kijja kwogera abakusobola tubalina amagezi wabazi ono omusirikale waliwo ekisirikale wano asikaali kyange nakyo osobola okukyadressinga n'okinyonnyola n'okigamba. But nze no lukyengamba in case he comes looking for me I want to assure him I'll talk to him family nina mukaliramu mugambe Sega, give me time, do some self-evaluation about yourself. Kwanyinza and unyiziza emyaka mingi. I think I'm now a woman, not a girl. I need respect. I need respect for my children. Saka sindi gumunga avumira mu nyumba. Abana ngabanga basolo na budget. Salamu alaykum. Kati kuchuna kula bwekalize ddala. Nolwaleo mbadde mutwalde capati ne vava babyo byatera okulya nga situddeko akumeza naye ng'ogwo olaba engeri gyantunulamu. Akukutiisa bayibawe era ekirala olina okumanya kiteeka musajja mukulu ate mulwanyi wantala amanyi obukodyo. He's trying to intimidate you. Nange ndi musajja mugezi. He's trying to intimidate you. Ne bw'anaakikola nze tagenda kunzigyamu kyayagala. Tagenda kinzigyamu. Naye ng'oyinza n'okukyogera mbu nasituliddeko n'ebintu baba bakugobye. Anabyekali nti binajja sibimanyi. Kyenakugamba maama yalina ebizibu. Maami kyenakugamba leka Kavumaya abatwalayo ebintu bwe nabyekaliriza mu bw'omu nzekka kijja kuleeta wali mutuufu wali mutuufu. Nze obwongo bwange buli waggulu ate nze nali sigenda nakukkiriza naye lwakuba nze nali nakyenjagala kati bannaani kansooka nze kusinga ate olagawo nkukuleko gwonna omutinga ate kati tumaze okugera ensonga enkulu leeti tugera tetudda mabega kati n'ekirala walise ene akagoyiko akagoyi kako kalungi kateteyi maama Saida akozeza akanisi nze mugambe kanisi okazinga ojjaka era nja kaleeta kuba nkaagala kanako obukono obutini ejamuboti kati tujja kuba tweyongera okwewuliza nerindako okujjaano bakakati tomanya nze kusangayo nze sigenda kujja kati sibyakaakati ndako embeera ekoleki embeera erina okusooka neeterera onje akaniza nyoti eyo tuweza n'abasitambula okusinga ota okujja wano abaana bakumanyi ebigambo ekisaggeeto nti wakunoonya n'akufungiza mu kyangu kukwatiramu tujja kisooka tukiwe obudde ale bandi beera ab'emmaali yange ebyobugagga byange byonna by'abaana bange abasatu Amjad Sozi Muzaata, Anwar Sessanga Muzaata, Hamida Nasozi Muzaata. Tewali mukyala gwendese bombi twayawukana dda. Bambi babawayiriza tebalukukangako abaana abasiraamu nze sikiwulirangako. Kati bba babiri lwaki bo baali tebateerebbwa ku kiraamu? Bannange ekibuuzo ekyo nga kizibu banne kati nkikuddemu ntya olina kibuuza aba bakireese ekiramu ekyo at least kimanyi nti tekisoboka but nandisuubidde nti yali kyogedde clearing nti alina abaana be bataano era mbamanyi tubadde tuwangala nabo bazzukulu bange babadde nga babeera wawawaka abaana bwe bazaala I don't think yandibadde yeegaana abaana be anti kakati mukwano kyenkugambye ntwala ebibuuzo bisasobola kuddamu ku kiraamu ekyo kati nange bwe bajjamu abaana baliawo nange nali omu ku tageti kirabika nange saalina kubaako ne bali abaana ababiri ndowooza twali kibatwagala bulungi naye nga kyenyinza okugamba siyinza komensinga nnyo ku kiraamu ekyo naye nze nga kyemmanyi nti omwami wange yafa tuli wamu era nabo abaana bombuuza baana be mbu wayagalana ne houseboy kyekyabaleetera okwawukana n'omugenzi.
ebyo bigambo si kituufu kubanga nze kenyini nzi gwe banyiiza era omwami wange ne mubuulira nti ensonga eno enyigiriza okumala ebbanga naŋŋamba nti oba olabanga nkuyisa bubi ogendanga nosaba divorce bwe nagenda ne ngisaba Sheikh Kibate n'amugamba hajati abadde wano bwati ne bwati naye n'amugamba ya ensonga zange ne hajati tujja kuzimaliriza era twayingira mu reconciliation kati ebyo bigambo bateekawo biteeke naye nga omanyi obulimba bubeerawo neera mazima gamala ne gamanyika kale si kituufu